nti bw'oba osobola okugulawo ebbaala n'ogiggala nga tomanyi cupa z'otunze sente z'ofunyeeko osigazzaako mmeka toli mu bizinensi. Wandibadde okugulawo oba kkanisa, wandibadde oba ogenda n'olima naye toli mu bizinensi. Nina kubibala kiro ekyo kyennyini. Ekiro ekyo kyennyini. Teri kupushinga. Kubanga naye ali mu kubba, naye ali ku overtime. Ayagala okukwata mu ssente zo naye asikamu buli lunaku. Kati gwe bw'otobala buli lunaku n'ogamba wayiseewo omwana okukusikamu emitwalo 3 omwezi aba akusiseemu akakadde. Kati gwe abaana abo bwe baba bana bakuggyemu miliyoni 4 ku lwaki mbugwe tobala buli lunaku olinze obale ng'omwezi guweddeko kyova olaba buli lunaku obeera ojja otunuulira. Empagi ey'okusatu Farida gye njagala okutunuulira, empagi eno ngirabye nti ebonyaabonyezza Uganda eno. Abantu e Bulaaya oba Abazungu eno empagi bo baagitegeera era ebatutte wala. Uganda empagi etubonyaabonya ya HR, human resource oba abantu betuleeta okutukolera. Ekintu kye nasooka okulaba Omuzungu bw'aba akuwa omulimu tanoonya qualification, tanoonya commitment, tanoonya nfaananayo, banoonya ekintu bakiyita fitting. Gwe tuleese ajja mu kino ekitongole, ajaamu kujaamu atya? Oyinza okujaamu emirundi 2. Ojaamu ne values z'ekitongole, n'ojaamu ne qualification y'omulimu. Ebintu ebyo 2. Gwe bino byolaba eno ne bajja oli ne bamuwa obukulembeze okukulira ministry. Ng'eyo ministry ebintu si bye yasoma. Aba amenye etteeka lya fitting erisooka. Era tuba tulina obubonaabona naye. Okuleeta omusawo ne tumuwa IT mu kampani egwa. Okuggyako omusawo oyo ng'asazeewo n'abeera nga buli kawungeeza asoma IT. Ate nga baali nabo wano bategeera IT. N'abeera ng'asobola obbawa strategy. Fitting. Okuleeta omuntu kati ndaba abantu wano batandika business ng'aja n'aleeta omwana wa ssengaawe. Takolangako accounting, takolangako finance, n'atuula ku safe. Nga bwe twafunye abaana batabagenda okuddukanya zi district. Okitegedde. N'atuula ku safe, yakola budgeting, yakola reconciliation, abikolera mu butamanya. So tali fitting. Kati ekyo kigo kiba kijja. Waliwo okuyigira ku mulimu. Osobola oyigira ku mulimu naye twebuuza nti b'osanze bali mu buzibu bwenkana ki? Oyigira ku mulimu ng'ozze eno wansi. Yes. Fitting esookera ddala ya values. Kampani yo erina okuba ne values ennono kwetambula nega nti okwo kwenyimirira. Fenga House of Wealth tutunda ttaka. Abantu bonna abatwesize bagamba nti abantu abo beesigika. Kati amazima ye value yaffe. Era bwe mba naawo omuntu omulimu mu House of Wealth mu department ey'ettaka sinoonya qualification nti alina degree okuva mu land economics Makerere oba yasoma land law oba eby'ettaka abite noonya value y'amazima kuba abantu betudiiringa nabo bali Bulaaya. Ogenda kukola kimuteekako bambega okumala emyezi 6 bakuleetere report. Mbega ogenze nawala wano mu interview. Abantu bonna bawa abantu emirimu nga tewaliwo interview. Interview ekusobozesa bulungi nnyo okumanya omuntu oba ayina value eyo oba tagirina. Gambanga bw'oba oyagala kuzaala mwana omukuze ng'ayina enneeyisa eya maama we ennono n'okwagala kwa maama we, wano mu dating osobola okubuuza omuwala n'olaba oba ali domesticated oba ayagala ebyokubeera awaka n'okubeera n'abaana n'okubakuza. Waliwo omukwano gwange yali mukyala ng'ava South Africa. Ne mubuuzaako lumu pulaani gy'alina ku by'abaana. Naga nti nsuubira okuzaala myaka nga 5. Konze bw'onoozaala myaka nga 5 kitegeeza nti
ogenda kuba oyonsa bikinaga kuyonsa nze siri nte botoza concept ojuulidde concept gy'alina siri nte yagambye tayonsa kuba tali nte ate azaalira ki kati yalina concept nti bw'azaala ng'amusimbirawo anti ente naye eyonsa kubanga yazaala anti yakulaga nti kwegamba ye bwatyo bwakifumbe anti kati abantu omuntu yabeera n'ekintu kye kwe yeekutte naye nti nze kuno ne bwe kiba kifu ye nga kwe yeekutte naye owulidde bwakyogedde kati neŋŋamba omusajja agenda kumutomera ng'amanyi nti nze ngenda kuwasa omuwala ono azaale ayonse omwana afune ku mata agava mu bbeere lya maama abeere nga ali shaapu wali naye ono takirina abakozi babakeberamu honesty kati nze bwe mba njagala omuntu gwe naakola naye mu ttaka mba munoonyamu honesty era mu interview nsobola omubuuza nti nina scenario tuyina sente zituweddeko nga kampani abakozi baagala emisaala landlord ayagala